Katikkiro Charles Peter Mayiga akalaatidde abakuŋŋaanidde ku nnyanja ya Kabaka mu Ndeeba okufaayo ennyo okukuuma ebyafaayo obutibiri okulaba nga tebisaanawo. Buli lw'osanga omuntu atassa kitiibwa mu byafaayo omanya nti byagenda okulekera emirembe egyo mu maaso bitono nnyo. Oteekwa okussa ekitiibwa mu byafaayo olyoke otegeere bino ebiriwo kati, ate obeeko ky'onoolekerawo ng'ekyobusika eri ab'emirembe egy'omu maaso. Wano Katikkiro ayongedde n'ategeeza nti ebyafaayo nga bino bwe bikumibwa obulungi bisobola okunnyonnyola abalibaawo byonna ebikulu ebikwata ku Buganda amakula. Wabula yennyamidde olw'abantu abeefunyiridde ku kukyusakyusa ebyafaayo so ng'ate bifumbekeddemu ennono n'ebyobuwangwa ebiteetaaga kusuula muguluka. Kye muva mulaba nti nze saagala nnyo kukyusa mannya ga bifo, engeri y'ekyeyononero nga tofuddeyo ku byafaayo. Era nawandiikira ne Nankulu Jennifer Musisi ku nsonga eyo ku nguudo z'omu bibuga Kampala. Oluguudo Kittante lwe baatuma Yusufu Lule luliko ekyafaayo kizito nnyo, kubanga wali mwe mulaba bazannyira goofu gwali mugga munene nga tetunnasenga ku lusozi Nakasero, ku lusozi Kololo, ku lusozi Mulago. Ezo ensozi ze zivaamu amazzi agaliikiriza omugga ogwo. Ente za Kabaka mwe zaafiiranga naye nga waliwo obuteebe nga zifiiramu, ne batumawo Kittante. Tosobola kukyusa luguudo olwo n'otuma Yusufu Lule. Kakati Yusufu Lule mufunire oluguudo olujja. Bw'otakuuma kyafaayo onoolekera kyabo mu maaso. Oluguudo oluva ku lusozi Kampala mu Kaddo ogenda e Makerere toyinza tutuuma Gaddafi, tekisoboka, kubanga Makerere lwe lumu ku nsozi 7 ezaakolanga ekibuga Kampala. Gwe Gaddafi bunoonyeza oluguudo olulala, enguudo empya teziriiyo. Katikkiro era asabye abantu bonna okwenyigira mu mulimu gw'okulongoosa ennyanja eno awamu n'enteekateeka endala ez'okuzza Buganda ku ntikko. Twagala tukole nga bwe tukubiriziddwa Ssentebe. Omulimu guno tugwenyigiremu, tusobola. Naku zino twayimiriza ettoffaali, ensonga nammwe muziraba. Abantu bali mu kugwisa bwenyi nga nkandaggo ku kalulu. Ndabye ne Ragadi simulabangako mu nkiiko zino. Ate ye minisita w'emmengo w'ebyobulambuzi Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu alaze ennyiiko olw'abantu abagezaako okuzibuwaza omulimu gw'okuyonja ennyanja nga bazzaamu kasasiro n'ebikyafu ebirala. Tusaba omulimu gwe tukola mu gutubeereze mwangu nga bwe kisoboka. Tubadde tusaba tuleme kulongoosa ng'ate mwe muzzaamu bye tujjamu. Nga bannaffe abooza emmotoka emmanga eri bayiwangamu nnyo oyiro, tusaba nti ate bwe tumala obbijjamu temuzzaamu bipya. Tusaba bannaffe ababadde bayiwa ebikyafu byonna mu nnyanja. Era abakulembeze b'omu kitundu tubasaba okulaba nti mukubiriza abantu b'omu kitundu kino okulaba nti omulimu ogumala okukolebwa ate tegwonoonebwa, kuba nti tudda mabega, kubanga ebintu bino nga bye babannyonnyodde bitwala ssente nnyingi. Ku mukolo gwe gumu, ssentebe w'akakiiko ka Buganda Twezimbe Omukungu Kiyimba Freeman ategeeza ng'eddimu lye baabakana nalyo bwe liwa essuubi oluvannyuma lw'okufuna bannamukago aba KCCA ababayambye n'ebimotoka ebyanguyiza omulimu gw'okugogola ennyanja. Wano era basonze ettoffaali erisobye mu mitwalo 6. Omukolo gw'okulambula gwetabiddwako ab'amasaza, baminisita n'abakungu okuva e Mengo, bannabyabufuzi omubadde Dan Kaziwa amanyiddwa nga Ragadi eyeesimbyewo ku bwa Lord Mayor bwa Kampala.